ky'obamanya nti amazaalibwa ga Muhoozi emisinde gye baategese byonna byayingidde mu byafaayo kubanga oluzungu lwanyokedde Kololo wali oluzungu lwanyoose Kololo abantu banywedde ne bagangayira era nga amazina agabadde eri gakirako agaddiikuula nga abantu bagamba nti bano bafiidinga ku Big Pig kugambye abantu bigambo byabo tebadde babyogera era waddewo n'abantu abamu ababadde bemulugunya ku bantu abamu abalabiseeko naye nga tebatera kulabika ku mikolo kakube kuziika tugenda kuba tubyogerako era ninawo ku bwino omutonotono awo Robert Kyagulanyi Ssentamu taba kubyogerako saalikomyewo okubeera nga mbyogerako naye bw'atyo yakoze statement ku nsonga eyo kakati kugayo oluzungu lwanyoose era ono omukyala gwe ngenda okukuleetera asaana kubeera presidential advisor kubanga ye quality ya Museveni ba advisors bayagala bano bagwa mu kiti ky'abafulufiga naye bingi byo tugenda okubeera nga twogerako era abantu nga boogera tugenda pa tubiyitaayitamu batugende nti yakedde kuba masasi omusajja nga azze engulu yeebuuza bannange abantu baliwa kumba abazaalibwa gayiseewo dda Mukama Katonda naye ndabikwe nti oluzungu lwanyoose Kololo muganda wange Muhoozi naye kennyini nnyini naye nga twemulugunya abantu bonna bemulugunya okutegekeranga baaside n'otabeerawo kikikyo wadde oli w'amagye eno baaside ekwata ku myaka tekwata ku bintu bya bufuzi ng'eddabaaba ono naye eno tumwambadde ku lwoyo n'aleemu naye ate ekifaananyi kyo twandibaddewo ne tusanyukako naawe n'omulundi guli tewajja nekikoze n'eddabaaba nabaddeyo ne birthday yange oba baaba yamusanze agangayiddewa ye kennyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyi tegusaanidde gufulopinze naye kennyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amagye nga sibalabye eyo gw'olowooza ddala ddala ku basajja betulina abali mu magye g'eggwanga n'abali mu poliisi gw'olowooza bawulira batya naye tebalina kyakkola Museveni akoze kye bayita extreme amasasi gavuga e Kololo sawa za kakati breaking news amasasi gavuga e Kololo ennaku z'omwezi 27 leero epo amasasi gavuga e Kololo mwesonyiwe Kololo Muhoozi Kanyerugaba ali mu kuba amasasi akutte mundu akuba amasasi yabadde ne birthday olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi 26 Muhoozi n'atamiira n'avaako n'aviirako ddala ne bakola kyonna ekisoboka okumuleeta e Kololo ku birthday run ye naye nga tasobola kyova olaba temwamulabye yabadde yatamidde kati Muhoozi bwe gumuvuddeko ku makya kati ennaku z'omwezi 27 we twogerera amasasi gakuba e Kololo Muhoozi agambye abantu baliwa birthday ya leero yaliyo nga 27 Mande abasirikale bamugambye yabadde olunaku lw'eggulo naye watamidde nnyo ne bakugolokosa ne bakola buli kimu kyonna naye nga wavuddeko ng'emmandule gye yanywedde yaginyweredde mu Holoseero ayogedde ku kigambo okugolokoka nenzijukira omuntu omu nga bagolola mugolole baga nti kwali bw'ayitirayo ajja okufa kujja musanga mugolole naye Juliana yalabiseeyo era abantu bamwogeredde bingi nga bagamba nti tabeera ku kuziika takungubaga takola ki naye eno yabaddeyo naye ne Juliana bino sagala birwako naye nze kyemmanyi nti ono omu ku bakiisi b'embuga oba baali bakiise ku mbuga ye anko waffe w'eggwanga ery'okumulirwano byogera mpola mpola anko waffe Habyarimana oba eddala yaani ye kabamme ye kabamme naye omusajja nga mukambwe oyo temuyinza okubeera mabojji eyo n'agamba toka sitaki sawa ya kazi omusajja mukambwemu naye nti mwe mukanya okulaba abantu abamu nga bali unbothered tebastressinga nnyo tebastressinga kumba akasente
wekali kati twakitegeera waliwo anogeza Salva Kiir wali tukitegedde waliwo anogeza anko waffe Kabamme mu mbeera efaanaganako bwetyo ate byonna n'omwana bikwatagana bulungi n'okuggulawo ennyumba e Masaka yaliyo mu kuggulawo ennyumba e Masaka ate nga already n'omukulu aya awo Namme naye sayidi eri omutabani bagamba naye akola ki asaavingayo kwegamba layini ogiraba nsonga zakasente muganda wange oba basuubiza kukola kwabo abaaliko ba CDF kati ate bw'obeera nga bakutwalanga kalitokosa gwe n'ogaana okubaayo onoolyawa bayinza okugendewa anko ne bamugamba oyo yajeema getuukayo anko nga tagamba zingako twala saagala saagala ne bwonoba okozewo ki saagala kugambye eyo tetugenda kulwayo nnyo muganda wange naye waliwo muganda afumala alina obubaka era still ku Muhoozi na biki ebyabaddewo njagala kubabuulira lwaki omulambo teguba na kisiikirize Muhoozi Kainerugaba Kitumwa Lusoke Gweddamulira olwaleero musiibye mutawaanya abantu mu kibuga Kampala mbu Muhoozi ayina birthday nga buli be musanga ku boda nga balina gye balaga ku makubo gaabwe mubawanula ku boda abamu mubakubye ebigo abalala bafudde mubabuuza mulagawa ng'omwana w'omukulembeze Muhoozi ayina birthday lwani olwaleero lwaki mmwe temuli mu birthday mulagawa kakati General Muhoozi njagala kukubuulira omuntu bw'oba oyagala abantu bakwagale oyina by'obakolera n'obakolako omukwano naye Muhoozi kiki ky'okoledde bannayuganda ky'oyagala bakwagale batuuke n'okugenda mu birthday rwaniyo badduke Muhoozi ogamba mbwe sente ez'okuva mu birthday rwani za kuyamba bamulekwa ng'ate abaana b'abannayuganda gw'obafudde bamulekwa ng'ottabazadde baabwe Muhoozi ekisiikirize ekyo kiraba ky'otambula nakyo munnange lwerumbeerwo Muhoozi okufa kuli kumpi tutambula nakwo mwenna mugenda kufa Muhoozi muleke kwefuula kizibu gwe Kitumwa Lusoke muleke kwefuula kizibu kwemanya kasajja fuba kubonyaabonya bantu muleke kubonyaabonya abantu bwe muba mwategese birthday rwani abakozi ba government be musasule sente bwe baba bagenze ne badduka bannayuganda abalala mubaleke ani gwe mugenda okuddusa emisinde gya Muhoozi kunnaku bannayuganda gye balina amafuta galinnye omusajja azaala Muhoozi bwe yavuddeeyo nga eyeeyita president ebigambo bye yandigambye abantu bakulembera ebibazaamu amaanyi yabagambye mbu oba amafuta galinnye balekeraawo okuzunga batuuleke ewaka waabwe kati ne weebuuza omuntu akulembera eggwanga gwe Museveni okakasa abantu bwe baba batambula baba bazunga buzunzi oba baba n'ensonga ezibatambuza kakati bantu mwe abali mu gavumenti mukole byonna bye mukola naye nga mukimanyi nti mugenda kufanga n'olumba olugenda okubatta oba mwe mulowooza waliwo agenda obbakuba zibboomu oba waliwo agenda obbakuba amasasi ebisiikirize byammwe bye mutambula nabyo byennyini lwerumbe lwammwe lwe lugenda okubajja mu nsi y'ensonga lwaki omulambo teguba na kisiikirize bw'omala okufa omulimu gwakyo kiba kigumaze nga kyo kitema wano wonna w'obeera ozungira oba oyina emmundu 10 ezikugaadinga gwe Muhoozi ne Museveni oba naawe Sali Musale oba oyina emmundu bitya oba ennyumba ze musulamu basula bazigaadinze olumbe lwo olugenda okukutta kyekisiikirize kyo tekiyina gaadi agenda kukikuuma mwe mudde mu nsi mubonyebonye abantu n'okubamanyira n'okubamalako emirembe nga mukimanyi nti ekisiikirize kyammwe kye mutambula nakyo ekyo kye mulaba lwerumbe ke kabonero Katonda ke yatuwa kwe tulina okulabira nti muno mu nsi tulimu bagenyi tulina okugivaamu ne bwe muneefuula kye baawalula essaawa egenda kutuuka mufe kati njagala kwogera ku